Kino nno ky'ekitundu kyaffe ekisembayo era nga ky'eky'ebyemizannyo. Mu by'emizannyo ge tulina olunaku olwaleero ttiimu y'eggwanga the CRANES nga yeetegekera oluzannya lwayo ne Comoros mu za Africa eri mu kutendekebwa okufuna obukugu obw'enjawulo era essaawa yonna yakwolekera ebuvanjuba bwa Uganda gy'egenda okuzannyako n'abaayo mu gw'omukwano. Abasambi mwenda beyanjudde mu nkambi nga ttiimu y'eggwanga the CRANES eri mu kwetegekera olugendo lwayo mu bitundu by'ebuvanjuba bw'eggwanga gy'egenda okusamba omupiira ogw'omukwano. Okusinziira ku mutendesi wa CRANES Ludovic Michio, ekimu ku bintu byaluubirirwa kwe kugatta abasambi era n'okubazimba mu bwongo ne mu bukodyo nga beetegekera Comoros mu za Africa ez'okusunsulamu. We have used this time to have the players that they have just finished the season to put them together, and players that are in off-season, professional players, so that those two groups we are practically using to wrap up the wonderful season we had in 2015-2016. Ye omuwuutanyi Asani Waswa Mawanda ategeezezza nga ku mulundi guno bwe batagenda kukkiriza kuyisibwa mu maaso. Campaign twetegese bulungi cause last campaign team ya Uganda CRANES yalozinga mu Arua, so nsuubira tuli set twetegese era tumanyi kye twagala cause ino campaign egenda tuyambako okwetega ku mupiira gwa Comoros, so tulina okuba 10-10. Bo abasambi ba Club Yonpalaka FC okuli omukwasi wa goal Aloizio Nafia, Gaddafi Wahabu, omuteebi Shaban Muhammad n'omuzibizi Toha Rashid tebanneeyanjula mu kutendekebwa newankubadde nga baayitiddwa omutendesi Micho okwegatta ku ttiimu y'eggwanga. Basambi abeeyanjudde mu nkambi kuliko Muleme Isaac, Kaiwa Ibrahim, Morishidi Juko, Iguma Dennis, Mubiru Yafes, Joseph Ochaya, James Aretho ne Baya Fahadi. Ttiimu y'eggwanga the CRANES yakusitula olunaku olw'enkya okwolekera obuvanjuba bw'eggwanga mu kibuga Mbale gy'eneesambira omupiira gw'omukwano ne ttiimu eneebeerondeddwa okuva mu buvanjuba bw'eggwanga. Ku lwa Kingdom TV amalindiro ag'ebyemizannyo, nze Brian Katende. This is Kingdom TV.